Mu biseera by'ennaku enkulu ekibuga Kampala kyettanirwa nnyo abasuubuzi abaagala okwenogera ku nnusu. Ebiseera ebisinga emirimu bagikolera ku nguudo ekireetawo akanyigo n'omugoteko gw'ebidduka mu kibuga. Kati Minisita wa Kampala Betty Olive Namisango Kamya alagidde abatundira ku nguudo za Kampala okuzaamuka mu bwangu. Street vendors abatembeeyi tubasaba era nga tubeegayirira era nga tubajjukiza etteeka nti Christmas season tetegeeza nti olwo omutembeeyi watteeka okukola kyayagala. Twagala ab'amaduuka bafune obwagaanya bakole bulungi emirimu gyabwe. Ab'amaduuka bagula license, basasula import duty, basasula emisolo emirala mingi. Twagala nabo bafune omukisa guno ogwa obusuubuzi obungi mu Christmas okugula ebintu basobole okutunda ebintu byabwe. Tutuuseeko mu kibuga Kampala wabula ng'ekifaananyi kye tufunye kitulaze nti ebiragiro bya minisita byandibanga bizza ekikeerezi. Wano tufunye n'omukisa okwogerako n'abamu ku basuubuzi. Bakole kubanga omusayi gwe gumu, one people one more one power. Bali bagamba ab'amaduuka nti tubalekere ka season, naffe tulina abantu betulabirira ate bali ab'amaduuka naye basokera ku kkubo. Kuba kati waliwo ebintu bye tutunda kuno ku kkubo essaawa zino ng'omuntu tasobola kukola ki kugenda n'abinoonyaayo mundu obanga kimuwa obuzibu. Bwe baba ku makubo mu kaseera nga kano aka season naffe ab'amaduuka kituyambako kuba abantu tebamala gatambula muwawa. Buli abantu bwe bakola jjaamu batandika okulaba bye tutunda naye omuntu. Kinajjukirwa nti olunaku lw'eggulo minisita w'ekikula ky'abantu Janet Mukwaya yasabye minisita y'omwakakkanya ku ky'okukaliga abatundira ebintu ku makubo. So what I'm requesting on a minister, enforcement, because I was going to advise those people to sue KCCA, but I said, let me wait for this meeting. There is a youth group, you took all their property and you only returned something worth 200,000. When the youth were claiming it was 2 million. So recovery now it will be a problem. If we exempt these foreign investors, why don't you exempt these young projects for young people, and these are vulnerable people in your community? Minister era akubiriza abantu bonna okugondera amateeka ng'emu ku mpenda ez'okuba n'ekibuga wamu n'eggwanga eryeyagaza. Tuteekwa okugondera amateeka tulyoke tubeere n'ekibuga ekirungi. Ebibuga bye twegomba wano batugamba nti biyonjo nti birungi lwakubanga eriyo amateeka ng'agali wano naye bo bali enjawulo eri nti bagondera amateeka. Newankubadde ng'olunaku lw'enkya nankulu w'ekibuga Jennifer Musisi lwakomekereza emirimu gye mu butongole, minisita Kamya asuubiza nti buli kimu kyakusigala nga kitambula bukwakku.